nalimbi menye okuva mwoli wali wayimiridde kino kyo kyonna lwaki kasigaddeyo nekikyale kitereera lumu waliwo abakyalemeddewo kiifu ali tukola wano bino ebintu byonna kati bazzemu kuzimba biki bizimbe kino ekintu kyalwadde kitwekinga wano kano akakoona kati bagenda kwongera tumenya buki naye kati bano balina obijja mu bine ani kati era wagudoza yali badde akitwala lumu owadoza yali badde akola ki yandi badde atwala ki kuba bano bazimbye nalimbijeemu mu junction eri paradisi alwa kyogera kiraba bwakijja nekikoleka bwoyimira kiri okuva lwe bakipima tebakimenyangako tetukyayagala tunyigiriza ate kati kendi namwandu ndi mukambwe era abakakiiko bagambe ndi mukambwe nnyo kati batumenya dda batumenya dda ferumuzi 2 kati kiki mwagala anti mukole mazima na bwenkanya temunyigiriza ffe nali mumenye eyo buli budde munyigiriza ffe ate kati nze ndi namwandu ndi mukambwemu buli sayidi yonna kubeera nga ate bamenya sayidikubo balijenuwaffe eno bamenyayo dda olaba kali akayumba kali eri awo awali jjimu balina kimenya bamenyawo ddala omuziki kitegeeza neeri basembezeeko eri bamenye ekkubo ligaziwe naye nga mwe bali buli we bagira ne bakiramba nga bayita jangu mwenyinazi emmere eno gisikeemu edde wali kuzabuza bikula obulungi bw'ekitundu kyaffe kiveewo genda mu bigere byoli omwami oli mwana wakyali abatalinaako neyamuwasa bebage that's why naki program kadala kati emyaka nga 10 nekibagamba okuva balina okubijjamu oba nti oba batabijja kuvaawo kyo teeka kiragiro birina okukola ki no ate bunafu kutya nga ate tukola ate tuli kukuba nti ate bunafu mwana wange obadde ki ali agamba nti obuzibu tusanze nti obuzibu buli kuba n'abantu abatamanya naye ffe ngaffe abakulembeze era tukubira abayinginiya mu magwanga gonna tetugenda kwewaayo buli eyazimba mu kkubo ligenda kumenyebwa era mukama wange jeno ne minisita wa wakisi tusaba amakubo gaffe gano bagateeke mu yunula ganda yakula dda tulina abalonzi 16,000 naye enguudo ntono tumaintaininga route eyo nga bwe tulinda omwaka gw'ebyensimbi oguddako kubanga bwe tuba tukomye wano kakati chances kulaba nti tumalayo nokabalinga ekitundu buddako katono lwaki tusooka eri bwoba oli kyetwafunye era kikoma wano sindiyo then tuveewo tukole ki naye nze kyensaba kati olw'obulungi bwaffe ku bufuta bw'olina obutono bw'olinawo wali okuva ku ofisi ya muwawu okujja okkattakawo kubanga kati ero wagenda kukolwa omuntu afuna access emuzzawa emuzzeeri kati baleke kujja eno nti wona okukala wali abantu bafune access ebakola ki naye ngaokuva wali ku ofisi ya muwawu okujja okutuuka wano mu kazinga wa ng'ekkubo likoze eki kyekyo kanze kyenjaga sirina kirala ebirala nakiro bwe kizeta kiri kijja kukola ki kijja tugenda kumanejinga amazzi ago n'ebigoma okuva sayidi eri n'okuggyako amazzi gano genda eri wansi kazinga road tugenda manejingawo bulungi kakati ekirala
pati zetulaze tuzino tuvewo nga zikiriyalingiddwa byo bite tubirekawo kukuba tulekenga tubikiriyalinze muleme kwekwasa babalemesa no muito mukitulekere nze ngenda kutula ku tractor n'ekirumira babimenye nga kwetuli bane tuddeje tuva aba bannanyini kyo bali aweya okumala emyaka egitaka wansi wa 10 waliwo n'abayingira mu kkubo nga tumaze okuligazira twagala kuva wano newe mugenda tugendeko ku ssomero ominga ow'essomero ekiko kigenda kukola ki zena ateeketeka arrangement ezaawo ekikomera kye essomero tolina bw'omugaa nti tumenye chance ekubo bwe tukkakkiza niwakola nga kafunda n'abaana n'abazibu tebaddayo kuligasiya olwaleero kasitoyi wa kolansi w'omukomeza omuntu oba omaze okumuwa ekyokukola essomero tulikole ki nti olwaleero ekikomera kino kigenda kuvaako bo batekewo embeera ekola ki akati ono omulaba ono yagenza okugula wano nga wano baatuwaawo ddera ng'ekkubo twaligaziya kati byo katubimenyere ddala ng'abakulembeze nga weetuli baleme kwekwasa batekiniki njagala nze kennyini mbeerewo babimenye nga wendi kubanga mulabula nannyini wa wano n'agaana okumpuliriza kati kababimenye nga weetuli waliwo abantu abaganye okuwa right of way waliwo abalemerako tewali yaganye wano nannyini wa wano yatuwaawo akati ono bw'agula wano ye n'alowooza nti aguze mpaka mu kkubo naye nga we yagenda okugulirawo nga twamala dda n'okukiryalingawo nga walaga nti kkubo nyabo yangu ebintu byo byongereyo eri bwe bate musobola kubyongerayo tractor ejja kubyonoona nekiri ekikomera kiri okiraba kiri olubuto luli olw'ekikomera luli nalwo tugenda kulumenya tulugyewo kuga waliwo abagadde okukozesa omukisa guno ng'ensonga zaggwa kati lino ekkubo twali openinga ndowooza yali 2017 2016 kati emyaka gino omwenda 10 egiyiseewo nga tetunnaba kukolawo abantu ne bateekinga omukisa ogwo okukomawo mu kkubo naye nga twali twakola ki twakkaanya dda ne bannanyini weera ne batuwaawo kitegedde bulungi ssebo so kati ono agenza okugulawo nga baatuwaawo dda wennenyezaamu oluusi ne bakulembeze bannaffe abamu naddala abali ku gulawundi abeerusi ti oluusi bajja okukola endala ne batalambika bulungi muntu wakola ki wakoma akakiiko akalondeddwa kalondebwa akakiiko ako nga kakwatagana ne ba engineers bo bagenda kukola okusaba kwammwe bwe kubadde era nekkuba eno of course lirina design bwe ligenda okubeera bisobole okuggwa naye kati esaawa ntitwagamba tweyanze nnyo lyange nze mu Robert yamani w'ekyalo ky'ensonga tuli mu kyebakolamu ekkulu omuka gw'ekyebando twebaza ba engineer twebaza district okubanga etuwadde koni naye tusaba ba engineer batuwadde batukolere ekintu ekirungi ekitagenda kwonooneka nja kyokubiri tukole ekkubo lyetugenda twaligaziya kuba twasaba abantu tuligaziya bwereere baleme lifunza baleke mu bugazi bwabwe byo poza ekyokubiri n'amazzi gano bakolagane naffe ba RCs tulenga amazzi gano gasengetako afazali distance bagezeeko sente zino ezigenda okukola ekkubo kubanga bazimba n'omwalo okukola amazzi afazali gakamala gakoma galage ekkubo nti gamulifuuli amazzi tigagenda mu maaso kati enguudo eziriikiriza zino zibadde mbi kubanga enguudo eziriikiriza wano za sub-county twafuna omukisa netukwasa disitulikiti erikoledde lino tusaba ne sub-county naye eveeyo etuyambe galamuko wadde gamala mugakusamu tractor goba gayisibwemu kubanga guno omukulu omukisa gwa polasi tetubaye tetugulina eno ofa twagiweebwa disitulikiti kubanga olw'ensonga disitulikiti y'e Kampala ekolagana ne disitulikiti zeeriraanye bagati Kampala n'emirwana ezo obusente obuvaayo bagezaako okulaba nga naffe batuwaako ku luguudo nga luno eziri enguudo endala tusula za kulima bulimi nga zo za sub-county kya sub-county nayo eveeyo naye ekole ku nguudo ezo. Nze Abubatuusa yenze kansala w'ekyalo eky'Egganda. Ekisooka kya byonna ng'abakulembeze tutudde mu lukiiko bayinginiya nga batulambuza oluguudo luno olugenda okukolebwa kolansi. Ekyamazima Abubatuusa nze omu ku bantu ababadde balwanirira oluguudo luno okuva mabega bwe lwatandikira okubira ddala eri nga nassaabi mubi nnyo nenteeka ku mawulire nenkola buli kimu nenumba abakulembeze naye nga nkirwananga omuntu wa bulijjo kuba nali sinnabayingira bukulembeze naye nga kisaawe eno tuli abakulembeze tugenda kulaba nga tuteeseganya n'abantu bano bannannyini bizimbe ebiri ne ku makubo konteyina ezibazimba ku makubo basobole ozijjako olw'ensonga nti bwe lubeerawo akantu ako bwe kabeerawo oba ekizimbe oba ekikomerero ekibeera okulinaana ekkubo kiba kitaataaganya enteekateeka ya gavumenti ey'okutukolera kolansi mu luguudo oluwanvu oba olugazi
kati buli ekubo wolirekamu ekikomera ng'ekyo ogenda okwezigeeza ekkubo lisigala nga lifunda ng'ate twagala kolansi nga mugazi. Nja kwebaza inginiya bakulembeze bonna okuva ku disitulikiti okuvaayo oluguudo lwaffe ne balwongerawo ka kolansi. Tweyanzizza nnyo, tweyanze. Guno gwe muluka ogusinza okutulonda ebbanga lyonna. Kyebando okuva lwe natandika okujja ne mukabbibwa akalulu keeno tekeeveera. Kakati naye nga Kyebando ali era we najjira mu ofiisi ng'eno waliyo abantu nga balungi nnyo, balonda bulungi, bamanya ekyokukola naye nga bali bubi nnyo. Etteeka ng'era bwe mugenda nti babayita ab'ekyalo, naffe tubadde tulwana singa badde mugoberera. Disitulikiti yaffe era mu mateeka bagitwala nga yaki yakyalo n'ennyingiza na buli kimu. Era singa mukigoberera kyenkana okuva mu 2012 mbadde mu lutalo lwa kulwanirira disitulikiti eno efune etteeka erigisaanisa kyengira kyeri. Kama nkoze bubi ndese tekinnakola ki. Kyatuuka nno ne mu paalamenti, era paalamenti n'ekiyisa ekyokuteeka mu nkola nekikola kigaana. Kyokka kyenjagala okubategeeza nti ekigenderako ku ekyo kyekiri wadde n'okukola enguudo za kolansi. Ffe nga disitulikiti mu ssente ze batuwa balowooza tetuteekeddwa kukola ki kolansi. Era ne bwe mulaba tukola half kilomita, ekirimu kyekino nti ssente ezo baba bazituwadde okukola ekkombolola yonna nga tuwalakata. Oba muntegeere okuleeta grade ne muwalakata ebitaka. Era nze nagamba banembaga yes abantu baga tuli bakyalo neffe twemanyi tuli mu kibuga. Tusalewo akatono ke tulina tutandika okukola kolansi tubeere nga tuli mu kibuga ekyaffe yanabalala nga bakitumu. Katonda byaleetera mulaba waliwo enjawulo. Twatandika mpola kakati mulaba tugenda ate tugezezaako era yadde mu ssente ntono okulaba nga omulimu tugulondola gube mulungi mukko, kubanga singa tuba twagenda okutandika okukola seba gondi naye bannaye kambawuulire disitulikiti tekuba kuzimba ebizimbe. Gavumenti nga mutandika disitulikiti nga mpya ewa kye bayita startup fund nga yakola zi office amakakkabalabizo mwe mugenda okusinziira ne bano bayinginiya muveemu mugende mukolera abantu kubanga abantu tebali ku headquarter. Kati ekyo bwe kimala okuggwa ate si kyobeerako. Naye Katonda ankoze bulungi nti ku lw'omukago oli yagamba nti sirina kyenkoze. Leero bw'ajja n'ayita wano mu Kyebando asobola okugamba nti eyalaba ku Kyebando mutunule okuva wali mu kiko era municipality weeva okugenda okuyita mu Kyebando dde wa Kaddu Kiberu gye bayita Koma ogende paka Kireka konaka weweevu naye nga singa tujjukira waali wafaanana. N'olwekyo ekyo njagadde okujja mbalage nti kwali kusiima kwaffe olw'enkola yammwe n'enneeyisa yammwe ng'abatuuze ne tubawa okusoosowaza osobola okufuna yadde emitwalo 2 egisobola okuliyirira omuntu. Kitegeeza ki nti abantu ffe ffennyini ab'ekitundu tukole omulimu ogwo nga bwe tuzze tugukola tusobole okukwasiza awamu tugazi. Nkakasa abaasooka okubeera compliant ne batuwa ettaka baalumwa mu budde obwo n'abaamenya ebikomera naye olwaleero bateeka okuba nga basanyufu nnyo kubanga tukimanyi kebeera omuzigo ogubadde ku mitwalo 5 ogupangisibwa kolansi oluyitawo nga giri kugenda 15. Tukimanyi nti eyasiiganga enjuye buli luvannyuma lwa myezi 4 oba 6 kati omala emyaka gye 5 nga tosiize kubanga enfufu tekyakola ki tekyakuba kizimbe kyo. Bannange n'ebirala endwadde enfufu eyo gye mulaba ebeeramu obulwadde bungi. Kakati ogenda okutunulira okwejjanjaba oyinza okugenda singa tukola statistics ne tukola ebibalo ne tuddayo okutunulira abantu baalwalanga batya naddala
ebifuba ssenyiga ebyo lubyamira misujja ojja kuzuula nga kyakendeerako oluvannyuma lw'okukola ki enguudo ezo n'olwekyo twebaza nnyo abantu era kwe kusaba nga sineerabira nti mwe abakulembeze abazze nga mukola ku mulimu guno ogw'okwogereza abantu mwongere kuboogereza. Ndabye wali ekizibu wawatandikiddwa simanyi bakontrakita be banaakola kubanga poolo y'amasannyalaze eri mu koona wenyini ekoona lirina okuvaawo ne poolo erina kuvaawo simanyi ekyo bwe munaakikola kubanga kirimu ssente ate zotoyinza kufuna kati naye nga ebyo ebizibu. Nsaba vice chairperson chairman wero C1 mwami Kirumira mukwatagane ne Kasaato ne mwami Ssemujju ne speaker buli mukulembeze ali wano mugende mutuukirire Padde Kakumba is part of bw'abeera nga y'omu kubalemesezza okugaziya ekkubo aba awadde ekyokugalirako kate mumanyi nti mulina golodi omulembe gwaffe gulina ebizibu bisatu. Buli lwoto bamuyaaye abantu bakulabanga omukulembeze omunafu. Abakulembeze abalina ensa tetukyabawabudde yadde okubawagira naye mulina omukisa nti kaakati eryo ettuluba ly'abakulembeze abalinga Ssemujju Mwanje tebakyafunika oba nkiddemu oyo Ssemujju Mwanje gwe mulaba nga ssentebe wa LC3 mu mumyuka wano takyafunika. N'olwekyo muve ku bayaayi muwagire abantu era mbeebaza singa mutunula omusajja oyo yajja headquarters zammwe ziri wali ku district era nga mumyuka eno ekulembererwa mu town council ne ekisooka amanyi okukolagana n'abantu okusala amagezi ne mugasalira wamu okukuuma ekikumi ne kitabula ne kakati olaba azimbye headquarters tugamba olaba nga yeetaaga obuwagizi. Muline simanyi oba mukimanyi nti mmwe bagagga baffe abantu tebaagala kubabuulira mazima. District ya Wakiso yonna eyimiriddewo ku Gombolole oba mukimanyi lwaki mbadde nnina okujja wano okubeebaza n'okubasiima. District ya Wakiso bakansala baveeyo isimi Nansana municipality bali eyo bayitirivu Kira Ntebe Saabagabo wa esente ezibasasula ziva wa ate tebakoma olusi ne bajja n'okujja mu misono nagyo ne bagibba okiwulidde kubanga ate bwe batuuka olw'obungi bwabwe ate nga bagabana ebifo ebyobuvunaanyizibwa ku district nga batandika obikozesa ate nga banoonya ente esinga okuba n'amata nga bakola ki. N'olwekyo njagadde mumanye nzize wano okubeebaza omulimu gwe tukoze nammwe nga mutuyimirizaawo era kyova olaba tekyali accidento tekyali ki okubawa vice chairperson nga wa kitundu ki kubanga nali sirina ngeri ndala yonna genyinza basasula tegunnawera na mwezi kyambadde ali newunya yazzereeti atamba twali mu lukiiko lw'enguudo ate naawe vice era kankunenyeemu ku ekyo ne tusalawo ne tugamba greda mu wiiki emu ebeere ng'ekoze eki ng'ezze muno okukola enguudo zaamu newuunya okuba nga tejjanga ng'oli ate nga ne mu meeting go wagikubiriza mutuyambe buli tutegeka ebintu mubituukirize. Bayinginiya twasalawo ne tugamba nze kennyini ne ngamba okusinziira ku ssente eziva muno kubanga mwami Ssemujju yalimu ng'akaaba kambabulire na kino ezimu ku greda ennamu gye tulina ssente ekimu kyakubiri kyava mu musolo gwa wano gwa property rates mbabuulira amaze era ne tugamba nti abantu tebayinza kubanga baatuyamba n'oggula greda ne babeera n'enguudo ki embi. So kakati lwakuba bannayisi tusobola kuba buli wamu naye nga nze nsaba I'm disappointed somehow ekintu ekyo nsaba kibeere nga kyenkana oluva mu Easter weekend batandika okukola enguudo zammwe ziri muno kubanga greda waakiri awataabe waakiri olw'okuba nti kubanga mukimanyi bino bikolera ku budget olw'okuba nti ffe district etu waliwo enguudo ezitali zaffe kubanga mujjukire olwaffe luulwo tuluyiwa ki kati tutegeeza ssente za budget zonna zagenze okwo naye kakati egombolola ejja kukwatagana nammwe abatuuze kubanga mulinamu obuguudo nga bwa community bwe muba musobodde okugula amafuta kwega kituyambeko kubanga n'okufuna obufunyi greda tekikyali kyangu. Nolwekyo njagala luno olukiiko obadde oyogera ku forward maintenance kati mutandike n'okulowooza ku ngeri gye munaanoonyaamu ku mafuta
kubanga kyetaaga grade awebeze eno olw'obwetaavu bwayo. Tuli bubi banna kilomita 10 grade emu. Owenamayumba ajagala, owekasanga tyajagala. Kati bw'ofuna omukisa n'ejjaji kwatire eddala ekole buli kyogira kyo. Kakati mutandika okusonda mwekyetegekere era olukiiko lw'enguudo ekyo mutandika okirowoozaako ate munoonye vayisi oyo okuva mu 2011. Tewali yandagira, tewali yankaka, naye ekisooka nga ndaba district gye nasanga nga ya miliyoni 1.7 kati ewezeza abantu miliyoni 4. Nga kitegeeza ki? Abantu gye bali abalala. Obugunjufu bulaga omuntu obeerawo n'omulala n'akola ki? Najja ne mufuna ku talents endala. Ekyo kimu. Ekyokusaawo embeera nti wateeka okubeerawo transition. Ekyokubiri nga ndowooza nti tuli azaamaanyizibwa. Kubanga bwembalaze ndowooza ebitundu nga 40% ensimbi eziyimirizawo Uganda ziva mu fewa naye tezidda. Kati oyogerako n'owulira ng'okoze eki ng'okooye n'ogandooza kanjira nkola ki mpumulako nzire ebbali. Naye mummwe ng'abantu ndi musanyufu kubanga ate lwe nasembayo okwesimbawo ekisanja kino mwampa ebitundu 8 ku 10 ebyobululu. Kakati nandabadde ngamba nti nkimanyi nti nkyabali ku kido naye nawumudde nga teryangobye teryankase naye mbaagaliza okubeera mu district ennungi. Ebyo bye tukoze tubikuume ate tusale amagezi okubyongerako. Era bwe tukusanga tumanyi nti eno wabeera wagumu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kyebando ye yasookeramu akakubo kano nga bagezesa keekali akakorasi. Era ate era ne mwongera ne mulya empanga era akakuba akalala kagenda kolebwa kati kano ako kakorasi. That is again what? Kyebando. Osanga bali katutte eri nange Ssumbwe gyembeera. Osanga bali katutte mu Lugwanga, osanga bali katutte walala. Naye waliyo plan zetugamba physical plan nti eno wagenda kubeerayo kino n'eno wajja kubeerayo kino, naye mwe you are the lucky ones. Mbeebaza ekyo kye mulaze okweyagaliza kya buntu. Mweyagaliza. Nsaba bategeeza nti amakubo gaffe gano nga bwe tuli Wakiso district singa tetukyalina kubo lya ttaka, singa ffe tetukyalinnya mu binnya, nga emmotoka zijje zirwana bulwana. Ekkubo amakubo kiri wansi gye mwongedde kirabidde emyaka. Naye nga bw'otuukawo ekkubo ne bwe balikola ogenda okutuukawo ng'osanga lyonoonese. Nsaba bategeeza nti Wakiso district efuna gye bayita road fund akawumbi kamu bwe kati. Akawumbi kamu bwe bukadde 10,000. Ku Wakiso entire Wakiso district ezo sente zikola ki? It is nothing. Era basobola kuwala katamu bwe bati ne bayiwamu ne bumala bwe buti okitegeera. Then n'otuuka mu just aka municipality bwe kati akatono bwe kati akakira bwe kati. Not the entire district ne bagiwa 13 billions. N'ogamba oba bo balya mmere kiffe gye tutaalya. Ng'ate tunuulira Wakiso sub-county evaamu emisolo egigenda wa ku district. Esente zirabiridde ng'era kyamaanyi bwabyogedde. So tuli mu buzibu bw'amaanyi. Kiki kye tugamba bannaffe? At least Wakiso district bagigambe nti eno special status. Bagyongere ku ssente okusinziira nayo kyeteekayo mu ggwanika lya district. Kubanga Wakiso district ye namba 2 mu kwayo ssente. Naye nga ssente ezo tugambye ziva mu ki? Wakiso mmyuka. N'olwekyo kano akakiiko kaffe ke twogeddeko. Yes, of course, bwe bayogedde ku status effe tuvuddeyo kyetubadde baluvuga bulo okukola ekyo kye tuyina okukola because we have been leaders. Tubadde bakulembeze abatali selfish. Kyova olaba twasawo tugamba oba Wakiso sub-county yevaamu ssente zirabira Wakiso district, kale kati nayo keveewo tusigalirewo. Etteeka gye liri already waggulu, abanaasigalayo simanyi oba banaakisindiikiriza, naye tugenda kwegattagatta buli omu tugezeeko okwerwanako kubanga ekyo kye tuli. Olukiiko roads nayo ng'era bagamba engoma yakubanga oba abantu ne bateeka ku bizindalo ne tujja ne tukola amakubo gaffe. Yes, kyekiseera kati kye tuliko. Bw'omukulembeze ki kye bakusuubiramu kola ekyo ekituufu. Naye lwakuba nina challenge gyentera okusanga ku makubo gaffe, tusangamu humps ennene bweziti eziriŋŋanga oba ogamba oba baziiseeyo omuntu,
nongamba naye mwate mmwe mubadde mutya macu hampsi wano bachapersons wemugendo tuyambira mwenna omuntu okukola hamp mukimanyi ayina kumala kufuna lukusa nze betina bwe nakyogerako nawe nokyogerako nosanga omuntu nga bagitekako jjukira olusi basiteekako always oba kiro but bachapersons mwembeerawo fe tubaagala kubanga mmwe maaso gaffe mmwe matu gaffe eno ku ground mubagaane etteeka olukusa walugyewa ezo hamp tuzaagala yes ziziyiza obubenje naye ate hamp ezo zonoonera ddala amakubo ng'ovudde ku byemmotoka nti zizikuba so balina okubagaidinga bano bayinginia baffe ne batulaga nti hamp bweba yakolwa egenda kubeera bweti ne bweti obulimu nabo bujja kunogerwa eddagala ekyo kyonkimanyi ekirala kino kigenda eri ba contractors baabawa omulimu nsaba mutarol batuwadde ba communities bano ba chairpersons ne ba engineers mbasaba mubabeereko nnyo ate naffe ofisi yaffe as the chief wakise shining ekirala igize mubateekerewo babeere basobole okwakisesinga businesses zaabwe n'abalina amayumba bwe tutakikole abantu bayinza okulowooza nti no oluguudo luzze mu kitundu kubabonyaabonya so tugezeeko kikola ekirala behaviors z'abacontractors bacontractors bwe mujja mu kitundu olw'omukyala waka omukyala oyo bw'oba okwanemikinga shuwa nga taliiko musajja omutwalire ddala kuba bwanajja mu ofiisi yaffe ng'atugamba bampa olubuto baatekawo we shall look for you okwongera okutongoza okweyongera oluguudo luno tuukebwa kolasi eri Koyima Road naye wano mu kutwala oluguudo luno wali ekyebando wali kikanyawo enamenya ebingi ebyali ebingi no ugundi wali akasomero akabyawo kali omwayo musiraamu ali awo yannemesaamu olina negundi wo staff wo oba tawuni kiraka wekyeba wegundi pade oba yoyo ayina omutwe muki munenemu oyoyo ye yannemesa okugaziyawo era awo waki wafunda okutuuka kati yali stable so right now it is share naye abatuuze batuwa ki batuwa ettaka era mukutuwa ettaka kola statistic akoze ki katuuze gye bakola ki nkwebaza mu gavumenti yo eya Wakiso district ati ku Kabuuyi bw'obadde ogabana naffe ng'abekyebando tukoze ki ndowooza abala bakikubiddeko omugabo wakitegeera Sebo Ssentebe wano nina oluguudo luno olwo si lwono luno naye kati wava tujja gye tuli so mukama wange Ssentebe nze kyeyamaani w'enguudo ze emirimu gyabwe bagikola batya mu lufuutifuuti kye tuyita occupational health and safety baweebwa ebyambalo ebituukiridde okubeera ku luguudo olwo oba nedda tuziyita PPEs personal protective gears oba equipments nti bayambala gambuutusi balina gloves bateekako helmet babawa emmere ne balya oba babasiibya njala muyingiramu ensonga endala nyingi nnyo era n'omukulu zayogeddeko ezi social munnange Joel zonna mwe tuzizingira tugenda okumaliriza nga ffe ab'environment n'ab'ebyenkulaakulana tutunuulira nnyo oba okuteeka empisa mu bantu baffe aba bakola emirimu egyo okulaba nti bakuuma ekusookera ddala abantu abali mu kitundu ekyo speed humps tiwoba okola oluguudo otaddemu humps okureducinga ku speed oba okendeza ku speed motoka zireme kuwona bantu otaddewo obupande obulaga nti ekkubo lino likolebwa omuntu aleme kujja nga sisaategere nti ekkubo likolebwa oba oli awo naafuna accident oyinza okwesanga nti mulina we mukola waliwo oluguudo abantu babadde bayitira oba wadde alternative route gye babayitira
oluguudo olulala tebayinza okukozesa. Kale ebyo byonna bigwa mu environment and social safeguards mu lufuutifuuti bwe tukiyita kisukkiridde kubanga kaakasana kayaka tukkiriza naye buvunaanyizibwa bwa contractor okulaba nti enfuufu eyo agikendeeza ng'ayiwa amazzi ku luguudo. Mukama waffe omu ayogedde ku kya amazzi storm water naddala agava ku nsozi zaffe eno waggulu gye tuzimbye obulungi ne gajja nga tosobola gaziyiza ne gatuuka ku luguudo oba oli awo ne gasala naye gye gamalira kati n'ekyo kirina ekyokusomooza kinene nnyo gye tuli kuba Katonda yatuwa ekitundu kyaffe engeri kyakulamu kirina obusozi n'ebikko naye ne weesanga nti ate ploti zaffe ng'otunudde mu mbeera ya physical planning ebyapa byaffe n'ebibanja byaffe bwe tubisala ono ali mabega wa mune ono ali mubirizi ono ali bwati amazzi bwe gajja nga bagawadde ekkubo weesangira ddala nga gakosezza abantu baffe. Kale no tubeera mu kakunizo akafaanana bwe katyo mu nsonga eyo kikwatagana kiragala awo oluusi bwe tukoma naye ebyobutonde bizingiramu ebintu ebirala bingi nnyo nti tutunuulira nga mu kuzimba oluguudo luno bannaffe gye bagenda okujja ettaka eryo okulireeta okwongerako ku luguudo olwo tutunuulira gye bajja amayinja ge paka ku Koima Road so nalubeera ekyatambulira ddala naye nga tujjukiza abantu tujja bajjukiza okulaba nti batuwaayo ku kapaati akokugaziya so ne PDC nga tuli mu PDM era bino byerimu era abakulu abamu aba PDM PDC webali okukiikirira kubanga enkola zino zonna eza gavumenti tuzikolera ku PDM pira tuli mu pira ya infrastructure development so pira ya infrastructure development etambulira wamu ne PDM kitegeeza PDM tali bya ssente byokka naye ne mu byenguudo n'ebyenkulaakulana so nga mpulukasaato w'okuyira PDC webale tutegeka na tuyita abantu bano ate era mujja biripootinga mu lukiiko lwammwe lwa PDC. Let's